Abakulembeze Sembabule nga bakulembeddwamu mmeeya wa Town Council ya Sembabule Jackson Mulungi bakedde kulayizibwa. I, Mulungi Jackson Bachelor, swear in the name of the Almighty God. Abadde mmeeya wa Town Council Judy Kasekende asabye munne amuddidde embigere okwatagana n'abakulembeze abalala basobole okuweereza obulungi abantu baabwe. Enguudo empya tusobodde okuteekawo enguudo nnyingi era nja kubasaba ekibuga kyonna okukula mu abagenda otuddira mu bigere muteeka okumanya nti kibuga kiteekwa okugaziwa. Bakansala bo balayidde mu kibinja kimu okwewala okuswazibwa olw'oluzungu. In the name of the Almighty God, that I testify and bear true evidence for the Republic of Uganda, and that I protect, I preserve, protect, and defend the Constitution, so help me. Ne bakansala nabo baweera okukola nga tebeebalirira okusobola okulaakulanya ebitundu byabwe. Tala mu kibuga kirina okusumukamu netwongera ku security light tuufu najja nzeko WNUP nejja nsinkana NRM naye twayawukanya bibiina ne tusigaza endowooza y'emu ekulaakulanya Sembabule Town Council. Nze nga sipiika alondeddwa ngenda kufuba nnyo okukola ne mukama wange meeya ne bakansalazi bannange ne Town Clerk ne office ya Town Clerk okulaba nga council etuula mu biseera byayo byeteekeddwa okutuula. Era ebimu ku byengenda okusookerako kwe kubanga nnwana ne kibayita obukyafu obuli mu Sembabule Town Council kubanga ze zimu ku nsibuko z'endwadde okugeza nga typhoid n'ebirwadde ebirala. Ne Kasanda mu Town Council y'e Bukuya nabo bakubye ebirayiro byabwe. So help me God. I will give you, I will give you without this council and support the constitution of the Republic of Uganda. As I know, it's so help me God. Obwedda buli gwe basoma ng'atuuka katuuti wakati mu ssanyu eritagambika ssaako n'emiziro okuva mu babadde bamuwerekeddeko naye akaseera k'okkuba ebirayiro kabafuukidde ekizibu. I will give, preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God to the public of Uganda and the I will defend, preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Amyuka RDC wa Kasanda Ibrahim Katerega akubiriza abakulembeze nga bwe balina okutuusa obuweereza eri abantu baabwe. Sebo aliwo kwa president tukusuubiza tetugenda kumenya mateeka wano. Tetugenda kwakwa tetulina local government act yaffe bayibuli yaffe gitambulirako. Naye tetujja kugivaako tujja nga tukopolola mu ssemateeka yaffe ey'eggwanga. The main issue kuweereza bakansala abalonde kuweereza abantu. Obuweereza bwaffe tuleme kukulembeza ssente tubeerewo nga tuweereza abantu. Ye mmeeya wa Bukuya Town Council Kafeero Kamulali ategeezezza nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bakulaakulanya ekitundu kyabwe. Engenda okukola nammwe Kisanja akula kwebaka tewali kwebaka ku nsonga eziruma bannabukuya. Kojja wange ensereko afaanana ekulengedde bana kale muko naye kagende maaso mbere ku mulamwa ti ku nsonga eziruma Bukuya tusoosowaze ensonga eziruma.